katugende wa Teta. Maama Teta. Maama Teta yagamba ki ku bintu bya table. Likimu kyali kigamba table sales tuzigabana 50-50, sponsorship egabana 50-50, then no but I know amount yali alina okusasula Wizo nga okugula show. That's how I term it. Oba okugula omuyimbi because Wizo had all the rights to the show. So ozimujjako alina amount yali alina omusasula. Zali make tables ze mwate. Ye kwogera kwa Nobert kwanga ye mutegesi. Nze I was just helping out. Agamba zali table 50. So oba zaaliwo oba zitaaliwo nze simanyi kwanga yali ya printinga ticket yali akola ki naye nze table ze nalabako they are 31 ekyo kyo sikyegaana naye table ze natunda ziri about 20 something because ate gwe sijja kunyonnyola nnyo kale gwe oli mu kwogerera abantu but gwe waliwo nga ntunda n'ezo tables nga tukubya abantu amasimu tables zimu twali fosto zitunda ku sente ntono kuzaali zibuna okutundibwa zimu nga tuzitundira ku same amount but teri kyakolwanga nga nobody takimanyi. You understand? So kati nze bwe mbalabalamu total gye twali tulina ku table sales was 24 million 24.5. So bwe tubala ekyo nobody namukwasa sente ziri mu 15 million. Mu contract twali tumanyi kino mwasayininga baba wa sente zogula ekibu. Course batuwako deposit kyebayita deposit or commitment fee which was about 10 million. Zeyateeka account ya Wizo. After that ebirala biri okwogera byagamba 3 million tetuzeegana yazimwa naye 3 million 13 million yogamba zezagula eyo concert. Mwali mugize sente mmeka? Kyetumubanja kiri about 50 million kanaye akimanyi mu contract mwekiri. Kati I'm combining sponsorship kibikwanga te sponsorship sigenda zoogera nnyo simanyize baamu naye nze bwe mbalabalamu nga bwe twali tukiraba ku zi press conference twagendamu. In total so kwanga tumwanja 50 million. Nga walimu ezogula concert neza sponsorship. Understand? So ebintu ebyo olumu omumukubira tumanye ekiddawo. Bagambye buli bonna abasinga babanja bandi nekine kyababanja. Bande banja owa sound ne stage abanja JJ. Waliwo n'aba welcoming aba guests baffe nga nobody alina okitereeza siba Asha wokka kati ne ba Asha banyujukiza waliwo no General Ozzy we yajja nga mugenyi waffe nga tulina omufunira hotel ne hotel gye yasulamu ekyabanja. Nga mayitirivu. Kakati awo we tuli sente ezoogerwako kakati ebituli ebirimu. Nobody agamba yawa Wizo million 10 along the way namwa million 10. Ago Gabiri. Okusinzira ku Teta recognizing only 13M ndowooza. Kati wakati awo musanvu gubuuza Nobody yaguwa Wizo nga guni sandu atagumanyi ekibuuzo kiri awo. Ekirala ekiriwo gwe muwendo gwa sente ogwali gusuubirwa akyo gwa tables. Nobody abala nti tables 31 ze yawa Teta zakkiriza nti yazifuna yali alina ofuna million 9 Teta alaga nti nezimu tables zatundibwa bukadde busatu ekisoboka ekibuuzo Nobody yerabira ebyo. Awange bapromota bafaabo oluusi. Oba okitegeera yerabira kubanga ye Nobody akyabala nti kale ne oba baze table 20 something. Era ku million 3 nsigala nze nkyakola ki nkyakubanja ekibuuzo obunafu bwava ku ki ani yanafu okugaana ebintu ebyo bibalansinga bonna baanafuwa bontegeera bulungi.